aganye okuwa ekitiibwa abayimbi banne ekimala aganye okurecognizinga abayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about and I was nze ekintusiza wano lunaku lumu ali nyina w'ennyimba Bobi Wine nandaba nanjagala nnyo era napita ku studio ye nenkeerayo nanyandulira mikuwa ennyo nentukola olimba lumanyi bulungi nnyo ennyimba tetwasitulade ekikulu mu studio ye yali entandikwa yange mpaka olwaleero so senga si Bobi Wine senga wano siriiwo ebintu byenkoledde Uganda byonna mubimanyi. Olunaku olwaleero tugenda kutunulira ku kiki oba oliawo ekyaviirako Eddy Musuuza ne Robert Kyagulanyi Ssentamu known as Bobi Wine ekyabaviirako kubanga bufuna obutakkaanya. Olunaku olwaleero tugenda beera bamukisa okumanya oba oliawo ku bubi bwa Bobi Wine oba oliawo n'obulungi bwa Kenzo. Kenzo n'ebigambo bye bwazaabirya bituufu si bituufu. Ampuliriza tugenda kutambulira awo wabula tetugenda kubanga twogera ku ensonga yokka newankubadde yekulembedde mu ezo. Tugenda kutunuulira ku Sindi ne Shiba Kalungi. Shiba alina ebigambo bye yavuddeyo n'ayogera era njagala osinziira wano kozesa ekigambo kino nti akabwa ke weeyolera kasobola bulungi nnyo okuluma enteega. Just like nga bwe tugenda okulaba mu story ya Kenzo ne Bobi Wine. Okusinziira ku bigambo byogenda okulya nga Kenzo biva mu kamwa ke ate n'ebirala byaddamu okwogera kitegeeza osobola okuwola akabwa ne kakuluma enteega. Tetugenda koma ku ekyo, tugenda kutunuulira ku pasita eyavuddeyo ne yeewuunya eggwanga Uganda nti president asobola okusiba emmotoka okumala essaawa 3 ne mubanga mwakavaawo awo yamaze okuyitawo ate mutabani we naye najja n'asiba essaawa nnamba ne mubanga mukyali awo ate ne wabaayo ne minisita najja n'asibayo eddakiika 3. Yeewuunya eggwanga lino. Byonna tugenda kubanga tubikubamu tooki tubitunuulire mu ngeri yemu. Mugenda kunzikiriza njogere ku nsonga ya Muhammad Segirinya ne Muhammad Nsereke. Ensonga eyo nkakasa ndi omu ku bantu abasooka okugyogerako wano ne mbagamba ensonga eno eri mu byabufuzi. Finally Lop oba Mathias Mpugo w'ekitiibwa nga yakulembera yatwala National Unity Platform mu setteeserezo w'eggwanga Parliament avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera. Wano watabeerawo mupango tusooke tukkirize nti Segirinya mulwadde naye bwe tumala okuteeka ali obulwadde tumanye n'okumanya nti there is something behind ebyo ebigenda mu maaso. Munzikirize nsooke mbabuuzeeko mwasuzeeyo mutya mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwenna mbaanirizaako omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo okubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Njagala kubeera nga mbeebaza okwebaza okwensuso nti mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera omukutu gwaffe n'ensaba eyakatwegattako genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga mu ngeri y'emu ate genda mu maaso n'okuba nga owa video yaffe like. Njagala munzikirize tusooke tuyiseewo obulango busatu eri abo batuteekamu ssente. Tutandika ne Aji Abudu Ngabo ono mulombi wa dduwa munoonyeeko muganda wange akozesa Kurani asobole okuyamba mu bizibu ebyenjawulo ebikusumbuwa. Mu ngeri y'emu tutambula ne Ali Hila Holdings Uganda Limited bano bakabaka mu kuzimba amayumba kola toye eziri ku mulembe okuteeka amazzi mu nnyumba n'amasannyalaze beekwata ba Ali Hila Holdings Uganda Limited. Mu ngeri y'emu tutambula ne Kauka Derek Investments ono yakuguka mukolo obuyinja obudesigning ennyumba n'erabika bulungi. Magida amwagadde osobola omusanga wali ekisaasi okulira na step by step wamma n'osobola okubanga ate ebintu bikutambulira bulungi nnyo. Njagala olunaku olwaleero watali kubanga tulonzalonza yadde okulwawo tugende straight tugenda kutandikira mu mboozi ya pastor. Waliwo pastor yavuddeyo n'aclaiminga yabadde mu church n'avaayo n'agamba nti oba oliawo akasi kano ka Uganda kalina embeera gye keetwaliramu nga yakinaku kyokka nga abamu abeefuula nti batufuga ate oba oliawo beeyisa kiwejjere. N'agamba nti omusajja akeera ku makya n'asiba oluguudo nga tugeze Entebbe Road n'agamba nti bagamba mbu president ajja ne basiba oluguudo essaawa 2:30 ne mubanga mwakamaliriza ezize mmwe muyimiridde mutudde mulinga biyenje muba mwakamaliriza eyiye eya mutabani we nejja
naye ne basibayo essaawa namba ne mumala okubeera ku eyo ne bagamba te waliwo minisita ajja ayangu agenda ku airport ne babasiba eddakiika 3 pasito ono yeebuuza ddala kisi ki kino ki Uganda kye tulimu njagala mukuweko mu bigambo bye katono nnyo bwe tuvaawo tusobole okuba nga tubaako bye tweyongerayo okulaba ebintu ebirala Uganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba Wabeetaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo ona abafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yefe ba Alihila Holdings Uganda Limited have it all. Bannange eggwanga teritambula. President abaya akayitawo babasiba abuzayo mayiro 10 nemweyimirira mu abakola atezagenda okukozesa abaya akamala okuyitawo omuvubuka w'engale ayina java abaya akamala okuyitawo waliwo minisita Sule wa Kisonga naye ajja ne mubeera wennaku neeruma mmwe bannange okubonaabona kuli mu kawanga kano obula okutambula n'ogenda bugenzi otyo nga toyina gy'olaga waliwo omuntu gwe yatambula nga tamanyi gy'alaga ng'agenda nga musibye mukyando basebo kyeno ndagawa laba zino zinguudo President Bobi Wine yasabidde yagenze mu America zino senyingi zitwagala okuba nazo Masaka Kampala Road Jinja Road kitegeera laba Bobi Wine yatusabidde naye kakati sooka ontunuulire babuulire Museveni yasabye okuveera sha ne Sabia yasabyeyo Ejambia Mpingu Butwa na Mundu yewe yatusabidde Bobi Wine asaba nguudo Museveni asaba bisona bijambia na bishi okuvanga mulondo oyo people power ekyoka yako. Okay. Away from that side, njagala kutwalako buterevu sagala tubenga tulwawo, njagala kutwalako mu ggwanga lya Netherland eryo mulwadde Muhammad Segirinya nga wa kibiina kya National Unity Platform yatwalibwayo gye buvuddeko ennaku zibadde nga 2 navayo ne nkugamba nti nali ku TikTok awo ngenda okulaba omubaka amanyiddwa nga Muhammad Nsereko ataddeyo TikTok ng'asondera Segirinya ssente asobole okuba nga ajjanjabwa era nga batutegeeza nti baali babanja ssente eziri mu bukadde nga 8 ezitaaliwo mu kiseera ekyo era twagenda olaba omubaka Segirinya nga gamba boolyawo ajulidde kubanga ayoza engoye z'eddwaliro okusobola okulaba ng'afuna obujjanjabi n'eŋŋamba omulwadde atasobola kwogera ono era najja ne mbategeeza ne mbagamba bwe nali mpuliriza live ya TikTok nawulira nga live gye nali mpulira teyali oboolyawo yalimu ebintu bibiri okusonda ssente n'okwagala okulabisa sayidi emu nti oboolyawo teyina yadde nkola yonna gyetaddewo okuyamba mubaka waayo era nga bino bizze bikolebwa. I'm telling you ladies and gentlemen, mujja kulowooza nti oboolyawo ndi against Muhammad Nsereko. No, anze saagala kintu kiteeka ange eyo wabula ebintu bye mbagamba byebyo byentunuulidde nga nze omuntu n'endowooza zange ne ŋŋamba nti oboolyawo kino ekintu tekikoleddwa mu mutima mulungi. Muhammad Segirinya Muhammad Nsereko azayamba abantu bangi tukimwebalize ekyo ne Muhammad Nsereko njagala kino nkibategeeze bwe muba musobola kanakatami musobola n'okakwata ne mukasalamu ebibalo bya Muhammad Segirinya akulembeza okuyamba wansi nga waliyo ebintu ebirala olw'ensonga nti bwe yabadde ali ku TikTok I don't think nti okusinziira ku levo ya Segirinya ne Muhammad Nsereko bali ku levo enoonyeza obuyambi ku TikTok. I don't think so.
ne bwe bandibadde batuuseewo awo kubanga kisoboka ne bwe tubanga tetunnatuukawo awo waliwo amakubo amalala agalina okuyitwamu daris okutunulira parliament okutwala ne mugamba nti nga tannaba kutuuka kujja ku tiktok nga Muhammad Segirinya amaze okugamba nti no parliament eganye okumpa ssente kuba byavudde mu kamwa ka mubaka Muhammad Segirinya ti parliament yanyimye ssente gwe mubaka nga Muhammad Nsereko ekyabadde kikkakatako kugenda ku fulo ya parliament n'obuuza lwaki mubaka munnaffe taweebwa ssente zimujjanjaba ate nga kikkirizibwa ne kino Muhammad Nsereko tiyakikoze yo lwawulidde kino n'asooka akwata $5,000,000 n'aziteekayo n'ajja ku live ya tiktok n'asaba obuyambi. Segirinya mubaka banaye tukkirize Segirinya si wa bulijjo tali nga nze wondaba wano no waliwo emitendera egirina okuyitwamu era njagala kubuulira okusinziira ku chief whip amanyiddwa ng'owekitiibwa Mathias Mpuuga ate nga yamyuka president wa National Unity Platform mu Buganda avuddeyo bw'atyo n'abaako obubaka bw'ateeka ku mukutu gwe bw'amaze okwogerezeganya ne parliament agambye bw'atyo okusinziira ku ekyo era ngenda kukubulira ne bannayuganda reaction gye bataddewo okusinziira ku bigenda mu maaso. Owekitiibwa Mathias Mpuuga agambye nti ensonga y'omubaka Segirinya nange yanneewuunyisizza oluvannyuma lw'okugiraba ku mitimbagano ng'abantu bakola comments ez'enjawulo ne ŋŋamba ddala lwaki kyandibadde bwe kityo kubanga ensonga zino zirabikira ku social media oba oliawo yandibadde atuukirira abakulu mu kibiina n'abaako n'enjogerezeganya ze boogerezeganya naffe ne tuteekayo eri parliament ne tugigamba nti oba oliawo omubaka waffe yeetaaga okubeerwa yeetaaga obuyambi okusobola okulaba nga afuna obujjanjabi obumala. Mathias Mpuuga agamba nti yawulira amawulire g'okulwala kw'omubaka ono ng'ennaku z'omwezi 15 August 2023 era bw'atyo ne batukola enteekateeka n'ekibiina wabula mu biseera by'okugenda e Netherland omusajja ono teyategeeza kibiina Rop mu parliament yamutwala Mathias Mpuuga teyamugamba ne ku kitebe kya NUP teyayogera ekitegeeza nti oba oliawo mugenda kwe tebamanya na kumanya wabula babirabye ku social media. Ekyo kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza waliwo either akabadi akaliwo asagala kwogera bwentyo naye kisoboka kubanga tusobola kugamba nti oli member wa parliament notategeeza kutwala chief whip oba Rop Mathias Mpuuga ye leader of opposition mu parliament oba mu setteeserezo wandibadde wamutegeezaako bwe wali ofuluma ekitebe ky'ekibiina nga nope tewakitegeezaako. Muleme lowoozesa abantu nti oba oliawo mulina ebibalo byammwe ebirala ate ng'obulwadde bukuluma. Yes, obulwadde bukuluma naye ensi ejja kulowooza birala okusinziira ku statement ezigenda mu maaso n'okuba kati nga zitambula ku different social media platforms bagamba nti Muhammad Nsereko mu kifo ky'okudda ku social media osondere Muhammad Nsereko obuyambi Muhammad Segirinya obuyambi muleme kubuzaabuza bannayuganda na kubanga mubafuula batategeera kubanga parliament weeri okusobola kubanga eyamba. I think kino ekintu kirimu ebibalo ebirala ge mazima okusinziira ku chief whip Mathias Mpuuga agambe enteekateeka zaakoleddwa dda mu parliament okulaba nga Segirinya afuna obuyambi kati kino kiba kirekawo Nsereko atasobola kulowooza nti no parliament esobola okuba ng'etaasa Segirinya mu kiseera kino nga parliament egenda kuba ng'esasulira Segirinya ssente kitegeeza gwe Nsereko walina ebibalo bye ebirala mu kusonda ssente either okulabisa Nuupu ng'etaliiwo okulabisa president waayo ng'atayamba bantu be ne nabagamba juzi nabadde nkola story ne mbagamba nti ebigambo bibeere nga bitono. Sami bwe yalwala ne bamuwa obutwa abantu bavayo ne bagamba nti oba oliawo abakulembeze ba Nuupu tebafudde ku mulwanyi waabwe. Sami taba kuvaayo juzi n'alaga message za David Lewis Rubongo ya secretary general w'ekibiina era twandisigadde tugamba tebamuyamba n'awa n'eddoboozi n'essimu Bobi Wine yamukubira twandisigadde tugamba tebayamba abantu ba kibiina oba okitegeera. Kakati olwaleero nga tutunuulira ani Muhammad Segirinya ebintu babitadde ku social media protocols tebaziiseemu ez'ekibiina kikuyambe kitya parliament ekuyambye etya wabula Muhammad Nsereko ye ali ku social media ali mu kusaba buyambi muleme tuswaza.
njagala kubeera ng'ekyo nakyo nkivaako nkita bwe mbanga nkitadde njagala kuyitako katono nnyo mu nsonga za Queen Sheba ne King Queen Sheba ne King herself amanyiddwa nga Cinderella Sanyo olunaku olwajjo yabadde ndirimbo yabadde bato mukwano gwange walika ku Victoria's University mukwano gwange we basinzidde okuba nga bateeka press conference yabadde unveiling ekivulu kyabwe kibagenda okubeerako bato y'abana ababiri ampuliriza ebigambo birabika nga byalanze ku bimu bye twawulidde abamu tubadde tubimanyi abamu babadde tebabimanyi Yeshiba kalungi okuvaayo n'akakasa nti kituufu oluyimba lwe olwasooka mu kariya ye y'endongo Cindy ye yaluwandiika Cindy bw'aba yawandiika oluyimba luno kino kiba kitegeeza nti at least yeetaga ka respect akatono nga tonnaba kumwataakinga weetaga ka respect mbadde njagala katono nnyo tulabe ku mboozi ya Shiba kalungi before nga tebannaba kugenda mu press conference eno biki bye yayogedde ku Sanyuka TV tubifuneko katono oba oli awo kinakuggira ekifaananyi ekituufu kwani yaani nani alina okuwa munne ekitiibwa kyawe bakikuba mba mbyagala binsanyusa but nenoonya Cindy nga ntandika whenever mu obsessions yalinga ajja mu obsessions eri okuwandiika ennyimba nga azitunda so najja mu obsessions okuwandiika ne mukubirako ampandikira olumbango lwakola ki olwasooka era n'atagaana ne munoonya emirundi egiwerako paka yakola ki etwagenda mu studio bintu bingi nnyo nti ebyaliwo era tewali ataalumanya naye si kyekikulu nze nsiima era nakyogerako even before this even before all this badde nkyogerako career yange yonna ng'ate n'oluyimba tewali abadde alumanyi naye nze muntu omuntu waba ina kyankulidde newe kiba kitono musiima that's probably the reason nange saawa eno lwaki nkola kyendi mukola kyendi mumukolera because tomanya of course man let's be honest tumanya amazima so going back to that story omukyalo oyo ne muyita nnyo ya introducing ne mukayimba yantwali wa Washington ne nkayimba naka introducing na mu introduction ne mgamba it would be nice ngoze mu video bikino kuba namuzamza ne ngamba wange tonnatuuka kola ki samunyigirera ne ngamba kasita wandise kankole nnyo nja kutoka wenkola ki kayimba era tekatambula nene sigala nga I appreciated the efforts era nga bengamba nti tweet bosi wange mukuzina karaoke naye nkyamujjukira nze buli omwe yansuzaako bwayise nga ndi ku street mbajjukira so naye ne mujjukira mweyo ki engeri naye si ye yampandikira ice cream so bwavaayo n'agamba nti oyo nze namuyigiriza ate oluusi munanga abantu batuyamba mu ddala mu industry yaffe eno nga bakuyamba kubanga bakimanyi tolina gy'olaga kati yannyamba mu eyo ngeri nti sirina gyendaga because singa yali genuinely doing it singa kati ate tali mukunkuba kubanga myaka na myaka niwe tutuukidde okukola eno battle myaka na myaka buli watula ku TV Shiba kale nakyo from that side njagala kubanga mbatwala buterevu nnyo munzikirize mbatwaleko mu mboozi ya Eddy Kenzo ne Robert Kyagulanyi Sentamu naye nga sinnaba kubanga mbatwalayo njagala tusooke tubeeko akatambi ketulaba katono nnyo oba oliawo katujjukize ebyo ebyaliwo bwe tuva mu byaliwo then tugenda kutuuka ku biriwo olunaku olwaleero nze ekintusiza wano olunaku lumu ali nyinawo ennyimba Bobi nandaba nanjagala nnyo era napita ku studio ye nenkeerayo nanyandulira mikuwa eno netukola olimba lumanyi bulungi mwe yannimba twasitwala ekikulu mu studio ye yali entandikwa yange mpaka olwaleero so senga si Bobi senga wano siriiwo ebintu byenkoledde Uganda byonna mubimanyi bane nsaba bannayuganda okuneebaza omulimu gwenkoledde ensi eno bate muganda wange yanfuula kyendi mu mutima mulungi bamuleete abeere naffe ebyesigadde bajja kwesotinga naye naye famire ye munoonya tulina abaana abato obokitega tulina abaana abato bazaala abetaaga okumulabako abaana bonna abantu bonna bakaaba tusaba batwe muganda waffe tubeere naye mu mutima mulungi nze nsaba gavumenti okuneebaza byenjikoledde
okutunda Uganda yonna gye gitunze kye Bobi Wine. Kati kyengenda okusaba omutima gwange munyikaavu olw'ensonga omuntu eyampa support okubeera wendi tali happy kati naabe nati happy nga tali happy kisegedde kibanga okutema omuti gw'otudde sisobola kwerabira gye nava however much empungu teryabire okitegere. I'm not happy and I can't hide it. Yekana Kambata, Eddy Kenzo, Edirisa Musuuza, BET Award winner yagireta 2015, Nickelodeon award nayo Kids Awards nayo nagireta, yatututte mu Grammy. Kirungi ekyo wabula okusinzira ku video gye nsobodde okubanga nkulaga ekulaga butereevu biki oba oliawo obulamu bwa Bobi Wine we buyimiridde ku kubeerawo kwa Eddy Kenzo mu ndongo. Naye olunaku olwaleero bino Eddy Kenzo takyasobola kubyogera era ngenda kuwa ku bigambo byayogera. Naye ekibuuzo kiri nti okusinzira ku Alex guwambuziza ekibuuzo kino, kiki ekyaviirako Eddy Kenzo okwawukana ne Bobi Wine? Saagala kulwawo eno story nagikola dda naye njagala mbazeeyo katono emabega nti njagala kubajjukiza nti COVID bwe yali ajja yakwatira Eddy Kenzo mu ggwanga lya Ivory Coast. Bwakwatira Eddy Kenzo mu ggwanga lya Ivory Coast ne mbagamba nti twali mu kiseera kya kisiibo. Omuntu yasooka okuvaayo okupiininga gavumenti n'agigamba omuyimbi w'eggwanga mufune engeri gye mumugjayo oba si kyo ffe tumufunire ennyonyi esobole okuba ng'emuzza. Yali Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba muyiye engeri gye mumugjayo oba si kyo ffe tupangise ennyonyi emuleete. Ebyo baabiwulira Eddy Kenzo gavumenti yamuyamba n'akomawo. Mu kkomawo baamuteeka ku hotel, ekyava ku hotel nga bagenda mukozesa endagaano ezaalina okubeera against oyo omuntu avuganya gavumenti. Era kinajjukirwa bulungi nnyo nti Eddy Kenzo baamusiima ku BET Award nga wayise ebbanga kuba BET yagiwangula 2015 ne bamusiima eno kumpi bannaye ebintu bya Uganda ne bamusiimira eno. Bwe bamala okukusiima ffenna tukimanyi nti of course gavumenti bw'obeera against yo yali akubye ennyimba eziri against gavumenti. Ekirala nga bamulaba wattutumu eggwanga limukkiririzaamu agenda mu mawanga g'ebweru kitegeeza eridoboozi lyali ddene baalina odditema ku Kyagulanyi Ssentamu. Era mujjukira bulungi nnyo press conference Eddy Kenzo gye yakola ng'avuddeyo mu State House. Abajjukira ndowooza kantekeyo ebifaananyi bya State House olunaku lwe yali ne generaali mbibawe mu birabe bulungi. Bwe yavaayo yakola press conference gye yakola yategeeza nti ebimu ku bimuleetedde obuzibu ne Bobi Wine kwe kusindikira Bobi Wine message nga taziddamu mu bulutikinga. N'amala n'atugamba nti oba oliawo yetajja kwesiba ku muntu atamufaako atasobola kubanga amubeererawo. Ensonga ey'okusatu yali nti baali bateesezza bwe yali nga bw'aba ava Ivory Coast Bobi Wine alina omunonako ku airport ku kisaawe. Ne ffenna njagala tureasoning ng'abantu abalinamu ku magezi nti mu biseera nga Bobi Wine buli wafuluma ennyumba wabeerawo nsasagge. Gwe kiki wali osuubira singa Bobi Wine yali azze ku airport nga teyajja naye obutajja bwe abantu abawera basatu baafa mu kunona Eddy Kenzo okuva ku airport okujja omutuusa e Makindye wano. Abaana baafa baali basatu beetomera n'abalala ne beetomera. Kati lowoozaamu nga Kyagulanyi azza kunone ng'ate aliko ne poliisi emuyigganya aliko abantu abamulengera nga buli wafulumayo ensi ekuŋŋaana bandifudde bameka. Kale ekyo kyali kyetaaga kulowooza bulowooza so si kujja agifuula ensonga. Ebyo bintu bisatu bye yayogera. Nze nenzija ne nkugamba nti ensobi we yagikolera ffenna okutegeera amazima amatuufu ki oba ekituufu ekyamwawukana ne Bobi Wine. Juzi bwe tumaliriza ebadde Eddy Kenzo Festival bwe tugimaliriza yakola press conference n'agamba nti mmwe mwali mwagala nvume omuntu eyanzija Ivory Coast. Kino kyali kitegeeza nti Eddy Kenzo omuntu eyamujja Ivory Coast ye yamukyusa obwongo obutaddamu kwogera na ku Kyagulanyi Ssentamu. Oba okitegeera nga tekyasobola yadde okunyega ekigambo emimwa baagisiba. Era nze I'm telling you Eddy Kenzo tasobola kuddamu kukola luyimba ze yakolanga just like nga Ronald Mayinja. Lwakuba Ronald Mayinja ali awo aganaga nampa wengwa naye
Eddy Kenzo takyasobola kubanga ayogera ebigambo bino. Njagala nzikirize nga sinnaba kubanga nkuwongerayo wala ddala nnyo ankuwe video ya Eddy Kenzo eno katono nnyo tugirabeko then wetugirabako nzije naye nga situnnaba gigendamu ntambula ne Aji Abudungabo ono mulombi wa dduwa munoonyeko mukwano gwange asobole okubanga akulombera dduwa Alihira Holdings Uganda Limited we bali okuyamba kosa ne Kawuka Derek Investments. Yogera ku Bobi Wine omuyimbi aganye okuwa ekitiibwa abayimbi banne ekimala aganye okurecognizinga abayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyamvuma. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Bera kuomu ku bantu abalungi abaliwo okwongera ku Uganda siso okugitoolako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda gye ndowooza nti obwenkanya buto mu bitendera egimu. Teri yandagira ne Bobi Wine teyandagira. Wabula nakwatibwako ng'omuntu nensobola okufulumya obubaka obwo. Era njagala okubategeeza nti eyo yendowooza yange gye muwulira mu nnyimba. Naye ndi musanyufu nti Mukama yambulesinga n'omutwe guno. I agree to disagree. Sirina buzibu bwonna na Bobi Wine. But I was complaining ng'omuntu alumwa nti lwaki sifuna bwenkanya oba lwaki abayimbi bano mu biti byabwe tebasobola kuweebwa recognition emala ebaweesa kitiibwa lwaki banafuyizibwa ng'ate tebasaana ekyo. That's what I was talking about. Okay. Batuba nga tuvuddeyo mu katambi ako ebyo bye bigambo boolyawo ebyogerwa ensangi zino naye simanyi nti kino nze nkibagamba nti oboolyawo buli wokkiriza okwata ssente etali nnungi ate nga ne bana abaana obanenya kitono waliwo entula ne nga abaana sijja kubanenya oba bana abasajja sijja banenya kubanga omuntu abakozesa ateekawo bibiri ateekawo emmundu ne ssente kati ng'olina okusalawo kimu gwe Eddy Kenzo bw'oba owulira oyagala okuyimba kola bye nkugamba bw'oba owulira toyagala kuddamu kuyimba nga bakolera kye bakolera ate musajja wattu si gwe ataasoma nti ojja kujja weesimbewo kati olina okuguma nogawaayo kanzikiriza abasajja bye bagamba nsigale nga nkwazza akalimo kange ak'okuyimba ensobi gye bakola kwe kubawa ne babawa bano bakuumi ekyo si kibi naye omuntu we bamuwa abakuumi atuuka ekiseera ne yeeraba nga balinga ababe ne yeeraba nga amazeeyo so n'atandika okukolera ddala ebitajja singa oba olyawo bakuwa akasente konogawo waaye kansirikire eno mu kamooli neme kulya ndi amagye gange ebyo ebyobufuzi mbizza ebbali n'obyesonyiwa naye ate be bawa batuuka ekiseera ne bawulira ng'obuyinza babubawadde nawulira nga asobola okuvuma teri asobola mukwatako amaanyi agawulira n'omugamba muganda wange nga bangi abagenze nga balwana ne Ssaabalwanyi kati gwe mbuzi ya Katonda. Kale njagala kuba nga mpunzikira wano nsaba atakuumira mpeera abankuumire mikwano gyange mubeere bulungi mweraba. Bannayuganda kanakaama kammwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuweesa ekitiibwa kambanjuli abakawuka Derek Investments bano nga bakafulu mu kukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minisita erabike nga abagidesigns abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakawuka Derek Investments.